Kaakati omuwala gw'olaba oyo bamusse. Omuwala oyo omuntu amusse y'abadde omusajja abadde amuweerera era ng'omusajja oyo abadde amuweeredde okuva mu siniya 4 mpaka yunivasite nga yamusuubiza nti agenda kumufumbirwa wabula yamusanze ne boyfriend omulala nga bali mu kikolwa eky'omukwano n'amupangira abayaaye ne balyoka bakakkana kw'ono omuwala ne bamukuba peeva ku mutwe n'omulenzi gwe yabadde naye ne bamukuba era omuwala ye amaliriza afudde. Kaakati wuliriza nga sinnaba kuba nti ate nkwongerayo nkusaba vidiyo eno gimpereka like etambule ku sipiidi ey'amaanyi etuuke ku buli muntu. Abawala mwenna oba abakyala mwenna naddala abaana ab'obuwala bw'oba omanyi nti ogenda kulya ssente z'omusajja nga togenda kutuukiriza bintu bimugenda kwogerako oba bimugenda kukkaanya zeesonyiwe. Mwesonyiwe okulya ssente z'abasajja nga temugenda kusobola kukola bye baagala. Omuwala ono ewaabwe tebaalina ssente naye ate omuwala ono yalina ekirooto ky'okusoma atuuke ku yunivasite Makerere. Bw'atyo yafuna omusajja eyamukwana, omusajja yali mukulukulu eyamukwana, bano be tuyita ba sugar daddy. Omusajja bw'amukwana omuwala ono n'amugamba nze nkyayagala okusoma naye tetulina ssente, naye bw'oba oyagala okumpasa wandibadde ompeerera at least ko ne mmaliriza okusoma, bwe mmaliriza okusoma tusobola okufumbiriganwa era nja kukufumbira. Omusajja yalinamuko ku ssente teyali mubi ng'atandika kuweerera mwana ono wa buwala wabula yasooka kgenda mu bazadde b'omwana ono n'afuna olukusa okuweerera omwana waabwe era abazadde ne bakkiriza. Omuwala yatandika okumuweerera okuva mu siniya 4 n'amuweerera siniya 5 n'amuweerera siniya 6 ng'omusajja asasula school fees, amuwa kiipaapu eza pocket money, amuwa n'akasente kano aka bulijjo kugamba okumutambuza essomero nga w'omanyi, naye nga byonna abikola ng'akimanyi nti abikolera future wife we era nga buli kimu kitambula bulungi. Kati kumbe y'omuwala alina ebigendererwa bye ebirala ng'agamba kino ekisajja ekikulu kakimpeerere bwe nnaatuuka eyo mu maaso gye nnaaba ntuuse nga ndyoka nkyefuulira. Munnange omuwala ng'akakkaanya misomo ng'asoma amaliriza siniya 6 agamba omusajja njagala kgenda ku yunivasite, togenda kumpasa nga naakamala siniya 6. Omusajja n'akkiriza n'agamba tewali buzibu, nze okuweerera obuweerezi ate oli girlfriend wange ogenda kuba mukyala wange, nange nandyetaaze okuba n'omwana omuto ng'ataasomyeko. Omusajja yateekamu ssente mu buli kimu, yateekamu ssente buli kimu ng'omuwala ogenda ku ssomero Uber emunona n'emutwala nga tasasula transport, amuwa akasente akamubeeramu, amuwa buli kimu nga kiri catered for. Omuwala tajula okwambala buli kimu ng'omusajja akimukolera. Omusajja yali mugagga. Munnange omuwala ng'agamba omusajja nti agenda ku yunivasite, n'agamba bwe nnaamala yunivasite nga maliriza okusoma koosi gye njagala okumaliriza, bamaze okuntikkira tugenda kufumbiriganwa era ngenda kufumbirwa. Omusajja ng'agamba tewali buzibu, akasente nnina ngenda kuteekamu buli nnusu yonna gy'omanyi. Munnange omusajja ng'atandika kuweerera muwala ku yunivasite, omuwala ng'asoma. Kati omuwala ono yatuuka ekiseera, jjukira emyaka gijja gyetooloola okuva mu siniya 4 mpaka siniya 6, egyo myaka emeka? Egyo myaka 2. Omusajja ono yali musajja mukulukulu naye jjukira omusajja ono mukulu yeeyongerako okkula, n'ava mu siniya 6 wuuno agenze ku yunivasite. Omwana agenda otuuka ekiseera ng'alabira ddala nti omusajja ono amuweerera si levo ze. Jjukira omuwala ali ku yunivasite asoma mateeka, yabadde asoma mateeka, agenda okulaba ng'ono omusajja mu butuufu si levo ze, nga musajja mukadde nnyo nga ye omuwala yeetaaga bavubuka bato, naye nga ali ku ssente z'omusajja z'akola ki? Z'abadde asomerako. Munnange omuwala kye yakoze ku yunivasite kwe nnyini ng'afunako boyfriend omulala nga batandika kupepeya. Musajja mukulu eno sugar daddy akyavujirira akasente akateekamu. Ono ku ssomero yafunyeyo dda boyfriend omulala akwasaganya ensonga nga batandika kweyagala na boyfriend mulala. Ono ssente ateekamu, school fees amuwa,
pocket money amuwa, buli kimu amuwa, buli kimu ky'omanyi omuntu muwala kyandyetaaze ku kusoma omusajja ono abadde akikola. Wabula oli omwana muwala ate ye ekiyakoze yagambye ono omusajja si levo zange, musajja mukulu newankubadde amperedde naye nze sisobola kufumbirwa musajja bw'atyo. Omuwala ng'afunayo boyfriend omulala nga batandika kweyagala, nga beeyagala ne boyfriend mu bubba naye ng'eno omusajja akyasasula school fees. Omusajja ajja atandika okufuna oluvuuvuumo ate okubanga yabadde n'enkesize ku muwala ono, kubanga abasajja bano abakulu mubamanyi kuba n'abaana ab'obuwala abato. Omusajja omukulu bw'afuna omwana ow'obuwala omuto asobola n'okumuteekako bambega, naddala bano abasomi, n'amanya nti akati ku ssomero gy'asomera waliwo akavubuka akamukwana, ebyo byonna byonna babimanya. Kati musajja mukulu bambega be bakigatto be baamugamba nti ono kano kakaziko kooweerera waliwo akavubuka akapepeya naye ennaku zino, era olumu bava ku ssomero ne bafulumamukko ne bagenda baddankeera. Omusajja ono abimanya abitegeera. Lumu omuwala ne boyfriend we ono omuto bagenda bategeka okusisinkana awantu awamu. Ndowooza bagenda wa boyfriend wako ka boyfriend, omusajja ajja abitegeera. Ono omusajja omukulu aweerera. Omusajja ono omukulu bw'abitegeera ababba balinnya akagere. Ono omusajja kye yakola yafunayo bakifeesi n'abagamba ke munaamusanga ng'alina akavubuka njagala mubakube ebyaddala mubakube, kubanga ono omuwala ammalidde obudde, ammalidde ne ssente zange, munaddemu ssente nnyingi naye ate ammalidde obudde. Muweerera nta n'atuuka waggulu ali n'agamba mu nze simusaana, n'atandika okufuna obuvubuka obulala okuntyoboola. Omusajja kye yakola ng'alyoka ateekako bakifeesi n'abagamba ke mubasanga nga bali babiri njagala mubatimpule ne sekutimpula yenna. Munnange omuwala yabadde ali ne boyfriend oli omuto bapepeya bali mu laavu be nga bakifeesi babasalako. Baakubye bali, bagunze bali, baabakubye. Ndowooza omuwala omulaba bw'azimbye obummonde, baabakubyekubye ne babakuba. Omulenzi ne bamusambasamba n'agwa eri n'azirika. Kati amaanyi n'obusungu omusajja yagambye njagala musinge gateeka kano akawala kubanga ke kabadde kalya ssente zange. Omuvubuka si yalya ssente zange, nedda ssente mbadde nziteeka mu kano kawala ke katategeera. Bakifeesi kye baakoze nga bakwata peeva, zino peeva muzimanyi, nga balyoka bagikuba mwana muwala ku mutwe, nga bamulyoka bamuleka awo, nga bakwata ebifaananyi nga bamukuba ekifaananyi bulungi nnyo nga yenna avulubanye, nga bakisindikira omugagga nga bamugamba ffe omulimu tugumaze, omuwala yafudde. Omuwala ku peeva gye baamukubye baamwasizza kano akawanga era omuwala yafudde. Naye nga ki ekyamussizza? Busiru bwe bwamussizza. B'omanyi nti ogenda kusobola kufumbirwa musajja gw'olira ssente, muleke. Bano abasajja abakulu baagala nnyo buno obuwala obuto naye ate bali wiringa okukola buli kimu kyonna kyonna ekyetaagisa okusobola okuba nti buno obuwala obuto babugonza. Naye oliridde omusajja ssente ze akuweeredde okuva ddala mu senior 4, senior 5, senior 6, ogenze ku yunivasite otandise kusoma, osoma mateeka. Omuwala abadde asoma mateeka g'abadde asoma nga tannaba na kumalako. Ndowooza abadde mu year 1, year 2 oba yatandise dda okubakana n'obuvubuka obulala ng'alabira ddala nti ono omusajja omukulu tamusaana. Tekyandibadde ekibi kwekolera choice, naye choice ogikoze mu kaseera kakyamu. Mulina ebiragiro bye mwakuba ng'otandika okulya ssente z'omusajja ono ng'akuweerera n'omusuubiza okumufumbirwa. At least ko fumba onobeyo obunobi nga bigaanye. Okitegeera? Abawala abamu bakulira ddala ebintu nga byabujega. Nti kati ze kankubuulire, nze bwe mba mwana wa buwala ne nfuna omusajja ng'agenda kumpasa nga ali wiringi okumpeerera, nzikiriza n'ampasa. Bw'ampasa ne mmanya nti atadde mu bulamu obulungi, angulidde ennyumba, angulidde emmotoka, ankoledde bizinensi, tandika awo ne woobaliga awo mu byenkukutu, naye nga disco ebimu obituuseeko ebirungi okusinga okutandika okubaligira mu ssomero nga tolina nakyofunye. Kati mwana muwala baamusse,
ye yafudde bakifeesi bamuse kubanga omusajja yagambye kankutte oveewo manye nti ssente zange zaafudde zifiiridde ddala. Okusinga okulaba ng'oyinaayina olina obuvubuka obulala mupepeya mukola biki mbu munnumya okitegeera ekintu ekyo. Omuwala bamukubye peeva ku mutwe ne bamutta. Omusajja abadde amuweerera yatuuse ekiseera n'agamba nti ono omusajja amuweerera mukadde ye muwala muto tasobola kufumbira omusajja mukadde bw'atyo si ka ssente. Okitegeera natandika okumulaba ng'ekitagasa. Kati mwenna abawala abali eyo ebintu bino nno bibeerenga byakuyiga. Nze nafunye sitole y'ono omwana nagirabye ne ŋŋamba nti abawala basiru, abawala abamu basiru ebyaddala basiru nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Lwaki olya era omalira omusajja obudde ng'okimanyi nti oyo omusajja togenda kumufumbirwa? Famire yammwe muli baavu, obadde ogenda koma mu siniya 4 omusajja akuyambye agenda kukuwasa, agenda kukuweerera, agenda kuteekamu buli ssente ze, ate tomanya nti bwakuwase n'obulamu buba bukyuse. Ate otuuseyo otandise okusoma ate otandise okumumanyiira nti omusajja ono si guleedi zo. Olwo guleedi erinnye ku ssente y'omusajja, omuwala guleedi yalinyidde ku ssente ya sugar daddy naye baamusse. Kati ono tumusaasire oba nkirekedde mmwe bakazi bawala banna abali eyo abakyayagala okulya ssente z'abasajja nga mwagala okubakozesa olw'ebigendererwa byammwe. Bashuga daddy abamu nno si bangu, togenda kulya ssente ye akulabe ng'ate olina abavubuka bulala oyinaayina olowooze nti agenda kukuleka. Nedda, abamu tebagenda kukuleka. Okategedde akantu ako? CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Subscribe nga tanaba kuba nti otugattako so okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo, Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.